Tukweyanziza nnyo mulungi yonna gy'osinzidde okubanga otugoberera. Manya Zeston M. Tukomyewo wano ku kitongole ekya L40 Life for Tomorrow, ekitongole Kimatayo Foundation we kisinziira. Tusinziira wano Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex wano Kasubi ku bitaala. Tukomyewo ne mwami Matayo ate tukomyewo mu kiraasi yaffe omanyi nagamba nti ono ffe tujja muyita resource gwe tweyambisa ffe okukola research waffe. Sabo soko obuze kuba tulaba abalabi bo. Muli mutya Kasubi muli bulungi. Nange ndi bulungi so kyesinga okwetaaga nga ffenna tuli bulungi. Essebo tukomyewo nanti twagala otangazamu ku nkyukakyuka y'ensi. Bwe biki byolaba gwe nga gwe kuba tugambye luli tigwe tuli muntu wa bulijjo. Essaawa zino ebintu ebimu ebitambula bingi era bw'oba otunuulira ensinga bwetambula ebintu bingi ebyapeninga naye olumu olw'okuba nti amawulire agamu kati bw'oba watunuulira ekyabadde ttake kyewatusomesezaako luli Musisi nga bwe yabadde ku mawulire agasinga obungi tebabitaddeyo kuba baatidde okuswala. Naye ate ebintu ebyamataba tebibaako okuswala kubanga buli wamu biba nature. Ati zino ensi ez'amaanyi singa batulaga ebintu bwebityo baba balabisibwa. Si kulabisibwa kubanga era ekintu kyonna ekiriko ekizibu kyonna nga kya nature oba miwunyo tebaako kulabisibwa. Anti ensi ejja lwaki tebabirabye ne babitangira ate nga be bamu ku super power tugambe tebiriiko tekinologi kyokkola tebabitulagwa bajja situla kyapeninga ne bakisiriikirira alala bino ebyefayirandi abaana basinze obiraga babadde ku mikutu egimu egy'emitimbagano egyasinze obijjayo emiti zino eziryoka zikola ki ziryoka zibiraga so abasinga obungi tebabiraga nti baba batya okukuta maketi yaabwe nga ekyaliwo mu covid yakuba nnyo naye abawarabu abaafa baali bangi naye tebabyogerangako so bo baabimira nga tebaagala kutta katale kaabwe. Kati ebyo ate ebigenda mu maaso wano ewaffe oba tuli ku byebweru byokka? Emabega awo nabadde mbuuzamu ku bazadde oba basomesa gye bujja mu maaso eyo bwetunayingira 2026 kwakati mukkirize mugaane nti kati attention eriwo yakalulu wane waffe naye engeri gye wali akalulu kitegeeza nti oba oli awo kwanze ŋŋanze nabadde ndaba poliisi majje bonna attention bagitadde ku kalulu so beerabidde nti wayinza okubaayo ebintu byonna ebibeerawo oba ababbi oba obumenyi bw'amateeka obulala oba abagwira okuyingira mu Uganda oba okukusa abaana n'ebintu ebirala so attention mu kugiteeka ku byakalulu waliyo bino betubadde nga twogera naddala nnyo ku baana abaana engeri gye mubakeeze nnyo n'okuba nti atuuka mu ssomero eno ripooti nandi biwadde abasawo bebalina otuwa ripooti gyebagenda otuwa so nti attention kati eri mu kalulu oba balajagadde nnyo mu nsonga y'abaana abasoma abaana abasoma abo babakeeza nnyo olaba omuntu omukulu buli wokola nnyo ekiro okolera ku mpeke ne babeera bano abakyala abeetunda abeera akozesa drugs mbaokulaba ng'awangala ziwere essaawa 8 so kati abaana abasinga obungi bagenda tandika kufuna obukosefu ku bwongo abaana abato bano bebakeeza 11 abakinagate ne primary baani bagenda kufuna ekirwadde ku bwongo era abamu bajatuuka nga bavaako ekirwadde kijja kitukume nga ensi yonna tugeze wano Uganda ate naddala wano Kampala lwaki kikolebwawo ekiti mwe mumpeeyo
gundi ndala yonna ekibuga ekirala kyonna nga bakeza abaana bwe batinga wano. Naye gavumenti yavayo mabega wano nerwanirira ku gundi negaana vaani ezo okukeera 11. Ebyo gavumenti gye mwogera mbe simanyi gavumenti yavayo neboogerera. Gavumenti omwana wo bw'anaalwala gavumenti ejja mujanjaba oba ojja mutwala mu ddwaliro osasule. Mu abatwala abaana mu masomero abazadde. Kati gavumenti ekyesobola okukola era ekikyagiremye ku stopping ekyo nti abaana abato bagende ku masomero, abasomesa batandika okusomesa saawa 1 oba 2. Abaana abato bakera 11. omwana okumukeza 11. Omuntu omukulu abeera ne energy oba energy drink gyanywa omukulu ng'emuyambako ku mirimu, naddala bano abasuubuzi badereva banywa ziro ku buumu n'abanga tasobola kusumagira oba kufuna kuba buli olaba otulo tuno buli wobanga tututambulirako ennyo tutuuka ekiseera nno mu bwongo n'otandika okukosebwa, omutwe ne gutandika okubanga gukuluma oluvaamu ng'ofuna kansa ng'ogaana okwebaka. Buli wolwawo okwebaka ogeza n'omaro. Kati kino abantu abakolera ebweru ekiro naddala wabweru nga baasikaali bano abasuubuzi b'omu butale bano bansuze nvuga amamotoka abo bwe basobola okutegeera kyeŋŋamba. So simanyi oba abasawo bakolera bweru eyo kosi baali bagisomyeko naye eriyo abasawo nabo abakolera ebweru era nabo bamira empeke abasawo. So kati nze sinazaala sirinayo mwana asoma kiro era nze owange byokumukeza ebyekisiru alina kugenda saawa emu waliwo obulwadde obujja. So abaana bagenda tuuka bafune obukosefu mu bwongo batandike okunafuira ddala ate nga ebintu ebyo nga tebikyasobola supportinga mubiri gwabwe. Either bwe munaaba mwagala mubakeeze kati amagezi mbawaga bwerere bantu babiri bananyini somero n'abazadde muyiyeyo energy bennawo abaana bammwe oba empeke ezinayambangako abaana awatali ekyo mulekerawo okukeeza abaana bagenda tandika kulwala obwongo bwabwe bunafu otulo tutuuka ne tubakuba n'atuka ekiseera nga takyasobola kwemanaginga ate ne musiiba walimu muto kyalinga mumutadde ku kintu kimu bwati asome nga nebyasoma tebitegerekeka babasomesa bebaagala mumanye temulina kusoma bye mulina kumanya kiva eno kukukeera anti okukeera kuno kwekugenda okuvaako obuzibu nti omuntu omukulu akeera alina okunywa energy drink anywa oba okumira empeke kati omwana gwe bakeeza 11 ate yo obwongo bwe tebwenkana na bwoli kyokka ye talina nakyakozesa ate n'obuvumu bwe obw'omubiri matiriyo ye nafuku yooli ekyali nto. So abaana bagenda tandika kulwala nnyo so nga muddawo mugamba gavumenti oba nga mugamba babasaddaaka oba babaroga babanywamu omusaayi oba babaroga bagamba ab'ekika tebaagala asome naye nga ensonga eyo gavumenti erina okugyawo ekkomero ery'okukeezakeeza abaana. Ensi ekyaliwo tetulina gye tulaga abaana tebasoma nti bagenda nti buli anaakeerayo nti basoma byabwereere oba buli anaakeerayo nti omulimu gwe gukulindiridde ogenda gukola enkya ogende mu ggulu ebyo tebiriyo. Oba bye basoma bye bayongeramu obungi nga balina okukavalinga ku silabaasi zino ebyo byonna babisoma kyogamba tosobola linda mwana n'amato omwana tosobola tandika nga wa myaka 6 n'asoma omwana natandika ku myaka 6 tekisoboka ku bazadde b'ennaku zino nga bo bamanyi anti kyeŋŋamba school fees bwebula abatagenda tuula kati bwezirabe taddayo n'asoma kati kiki ekyo ekiteekawo tuli mu sizoni nti guno mwezi gwa Nseenene nti mukeera kuzikwata bwe mutazikwata tezijja kubula tezidda bye basoma bigenda kuvaawo enkya oba mwaka gujja babijjawo oba bisigalawo
tolaba kibapapya kutwala abaana mangu kusomera tikiri nawo n'ebyokukeera okusoma ebyo byokukeera okusoma kulwaza abaana basome naye nga babawe bebake ekimala abaana bajja tandika kufuna obulemu ku bwongo so nze mbabulidde kasita sirinamu wange era mbabuliridde bwereere nja kweteeka ku bali abasome ne bamala ebinaddirira bajja kuba basiranya bamu kyebyo bimu ku bintu abaana okuzaalibwa nga balina ebirwadde bitategereke bitalina mu history nga tetubiraba mu mirembe egibaddewo so endya gye balyamu pressure gye babaako okusoma tunywa bijuyisi bibaleetera okukosebwa ebyo bijuyisi bye bapakingira no va ku ebyo weewaawo babinywa omubiri gwe teguba mugumu kati bwagatako kino ekyotulo saba otulo tuwa amaanyi tuzito tunafuya n'omubiri tutondawo n'embeera enkyamu kugamba tusobola n'okyusa sisitemu y'omuntu omuntu asula nga teyeebase n'azuuka nga amaaso gonna mamyufu ng'alinga gwe bayemutiya gaasi mwana so kyengezaako kunnyonnyola nti bo bajja kukosebwa bwongo mwana beerengaawo balabe ng'avaako bufu so ensonga eyo yabazadde mulekera okukeza abaana ku masomero mugenda beerwaliza ate mumanyi nti ensi zammwe tezirina madagala mudaawo muwoze mboba baroga kyekyo kiri ewaffe ebyo ebimu naye kano kangayisizeewo ne bannamawulire abasinga obungi bannamawulire abasinga obungi abamu bagenda tandika bakwata nga babasiba naye nga okuwaana omuntu nti leero ayisizaamu egaali mu Kampala obawa ng'oli munnamawulire ebyo bijja kubanga bikolebwa bano oba nkinyonyola ntya abamu kubeekengera kwegamba kyenda basiina kyogera kyolaba kirabe naye bw'oba okyogera toteekamu supu kati bona ogamba musajja oyo ajja sobola nze nakirabirawo alina omuliro kati ne bwogamba nti alina amaanyi manyi kyeyayoleseza nga mu jjinja oba okitegeera enamba nti oba yabugumiza ekitundu ekyo kyokka gujja kutandika kuba musango nga munnamawulire ate kooti manshejja bannange kati tugenda kukola tutya tetulipootinge okuripootinga era mujja ripootinga naye kati tugenda tambulanga abali ku AI kati radio TV bigenda kutambulira ku pace eya UBC abamanyi UBC mumanyi bwekola abatagimanyi mujja ginoonyerezaako emabegaawo wali toliwo baba bayitanga betegekera bino ebyakalulu TV zonna abayisisi baziyita n'amaradio ne babawa oba babawa script gye banaatambulirangako ne baba briefingamu engeri gye bagenda obuweerezaamu ebyakalulu kati essaawa yonna wano wetwolekeddeyo kisinga bbiri mu maaso essaawa yakulangirira buli radio bajagalanga UBC ng'ekola nga UBC bwekola tugimanyi bulungi TV eggwanga wetugenda okuweerereza nga mugenda weereza nga TV z'eggwanga nga si za bwannannyini oba mukitegedde tukitegedde bulungi kati radio ez'obwannannyini gye zigenda obeera zi social media ate ffe ba YouTube abaki ba TikTok kati ffe abagenda obeera ne right ezaffe naye era abatulaba bangi kubanga omanyi nze eriyo ebintu byenze nga ntunuulira nga ndaba mu kubitunuulira okwo nga ndaba baline oba nkinyonyole ntya nti kyava mu bazungu nti omuntu ne bwaba akola ekintu nga tekiriiko nga kyo kiyigiriza balala kasita oli araba nti ye aba alina okulwana ng'etteeka kati oba oli awo ba YouTube bayinza okuba nga babatya nnyo tibayinza
okukola bate okuwongeramu amaanyi oba kyogere bwe nti ffe ba YouTube ng'ate tuweereza ne live. Oweereza naye ababa bakutunuulidde baba bangi kati bano bagenda tutya abatya bangi kyobalaba nnyo kyobalaba ngambe nti bwe banaalaba nga abamawulire abasinga zi rediyo nga ziweerezanga ezeggwanga ono yakikubye newaffe okitegeera kati abasinga obungi fiya omanyi buli oba otambula n'osisinkana ekintu nekikukanga ne bwoba toka oyinza okwagala nga tonaba nakutya mubiri nga tegunatya ogwamu bakiyita kibwatukira n'oleekaana omulundi gumu naye nga n'omubiri tegunakola ki tegunaba kutandika. So kati byebimu ku biri mu life kati yetulimu twegendereze bwe bubaka mu bufunze wetulaba ekintu fe tusirike sekusirika naye tetwongeramu supu ye point kankuwa ekyokulabirako kati ng'ebyo byaliwo ebyange innakyo sensi bw'otunulira nabo engeri lwaki bankwata tebakuwa na ansa watugamba ogenda tuwa story yonna wali era story ngera gibawo wali ku World Kampala ennaku z'omwezi zaafulumye ennaku z'omwezi zaafulumye wotuyise ku wali ku World Kampala kalwe agenda kuba abanyonnyola enkya naye nga tujja kuba tubyogerako omanyi kati kiringa bwe banaagamba omanyi nze nzize nga nkola nnyo research nga ndaba abaana baze nga oluusi maama we yafa oba bamukuziza mu famire bamulabirira kati buli wobeera nga bakulabirira mubaamu abaana abo abasinga obungi buli woba nga olinga mulekwa oba nga toli mulekwa naye nga toli waawo ebiseera ebisinga abaana abo baba ne brace abazadde babaagala kati abazadde mu kubaagala baba bakozi nnyo kati mu kubaagala ennyo kati ate bano abaliwo ewaka bafuuka basiru nnyo oba kitegeera kati buli wokola ekintu bali abazadde kye baagala bano abandi badde bakuyigirako ne bakiteekesa nabo mu nkola ate be bakulwanyisa kyokka ate nga buvunaanyizibwa bwabwe okategeera kantu ategeera bulungi kati ng'omwana bwanajja ne maama we okufumbirwa ne bano ne babazaalira eno kati ono gwe bazze naye yakola nnyo okusinga bali ate bali ne banafuuyira ddala era va ku ekyo nti oli maama amulinako sheya waliwo no gwe baadoptinga nti oba tuli mu famire oba mwana wa gundi yafa oba ono yajanga mupakasi ne bamufuula mwana memba wawaka ate ono aba amanyi ennaku ye anti kati ekintu ekyo kireetera ekyo nti emirimu egisinga obungi gye tukola buli omu abasinga obungi balowooza nti tukola lwa ssente nedda era bw'otunuulira naddala bano abantu ababeera n'amaduuka oli ayinza n'okusiibira amazzi ne capati abalina amaduuka abatunda ebyokulya naye nalema n'okusenawo kakiro k'omuceere nti kankafumba oba kakiro kakawunga ayagala ki ayagala ssente wabula neyeerabira nti singa afuna alusaazi ajja tambula emyaka egyo ateke miliyoni nga 10 so ebintu ebimu tetubikola nti tubyekolerera tubikola kwagala kulaga balala nti mulimu ababyetaaga mulimu ababikola obubi so kati mukwagala okubawabula ate bo babijjamu entondo okitegeera kyovora nabagambye nti sitaani wano mu Africa taliyo just ebyo otunula butunuzi n'olaba entegera yaabwe nga tebategeera n'ogamba kambaleke bulesi naye nga seekyo buli omu yandibadde tawangulwa ekintu ekyo kya sitaani kyongedde okutabula abantu mwami Matayo naddala ku vidiyo eri gye twatadde ogamba sitaani taliyo kyokka ate nga gwe obeera ku mazzi kati amazzi gali mu sitaani amazzi esitaani banywaki banywa amazzi kati sitaani kati amazzi bwe gaba nga sitaani lwaki baganywa oba omanyi eriyo ebintu ebyekisirusiru nze bisaagala nabantu kuwulira nga boogera mugamba amazzi sitaani ate nga ge gabawo obulamu water is life
kitegeeza mulina omusaayi gwa sitaani ogwa Yesu bwegubanga ogwa Katonda bwegubanga mumyufu kitegeeza ogwa sitaani ge mazzi kati muli mu seeruzi za sitaani kitegeeza so n'olwekyo nti abantu bwebanga boogera ebintu mubyogere nga nze kyova olaba siddamu comment ate eriyo ebintu byenkola nga nkikola intentionally nti nekitanga akirabe. Oyogedde ku kitaawo abantu bagamba nti kati okolera bazadde bo oba okolerera baddugavu. At first ekyo okukibaddamu mu bwangu nze nganze kolerera baddugavu oba nkolerera buli muntu kolerera buli muntu naye kubanga bwenjogera bwentyo teri muntu antuma kumukolerera naye ne bwoba tonjagala era byenjogera birusi bijja kukuyamba kitegeera naye ekintu kyonna kiriko amateeka. Nze ndi mufirimu nze lunaku lumu Sophie yaŋŋamba nti bwe mba njagala okufuuka wakabi olina okuwuliriza bazadde bo, oba oyagala okufuuka owakabi olina okuwuliriza bazadde bo. So omuntu yenna omuddugavu okuva ku bazadde bo ne bakujjako emikono official wabangawo ebyakolebwanga okwe bayita okuzaalukuka kuwa eddembe lyo nga muli in good terms. Kankuwa ekyokulabirako edda bajjajjaffe ng'abazungu tebanajja tunuulira ennyumba eyo ago masiro ag'ekasubi akakayumba kafaanana piramidi kati njagala mbalage mbajjemu amaaro ag'ekisirusiru agabalimu ennyumba y'abaddugavu ago masiro g'ekasubi efaanana piramidi tanuuru ezo ze bapanga eza bloka bazipanga nga piramidi era bwozitunuulira ne piramidi n'ogitunuulira tewali njawulo. Abamisiri baali eri ne bazimba Abanunnaki ne bazimba piramidi. Abafirika abaali eno abatwa oba abantu abaasookawo edda baali wano muli netundutundu lya East Africa Kongowa ne bazimba ennyumba obusolya bajjajjaabo ani nga omuzungu tanajja mutunulire ebifaananyi bya Buganda ebyedda omuzungu tanajja bajjajjaabo bazimbanga ennyumba nga zirina akasolya n'akagunde waggulu akati ke baateekangayo. Omuzungu yabawa amagezi ag'okuzimba bwati ng'ate za ssubi omuzungu yabawa amagezi kati just njagala baveemu obusiru abantu omuzungu yabawa amagezi ssaawa ya leero omuzungu bwe yamala okuva ku ekyo najja n'aleeta mbu ennyumba zino simanyi zi mugongo gwa mbwa zino ezamwamba aze n'azigyawo kati n'aleeta box ennyumba eza box nga waggulu teri baati naye nga box yonna kimanyi nti libakomera kati ke kabonero k'amakomera oba ak'okusibiramu mine naye ziri ennyumba ze bazimbanga edda baateekangawo nga Banunnaki bwe baaweerezanga signal oba okumaintaininga nature nga ennyumba yonna akasolya katunula waggulu enviiri ne zibanga ze ziri waggulu ng'omuntu bw'ali okitegera ekintu ekyo naye kati batuzimbira box terina kyetegeeza naye ennyumba zonna zabeeranga bwe ziti akasolya kabeerako era mugende mu masiro mwaba byogera mubyogeza lwa butamanya kyova olaba nti ne bwe mbanenya kitono naye mujja tereera ku mpaka mujja tereera ku mpaka so ebintu ebimu ffe tukya respectinga bazadde baffe bwe njogera ekintu ssaawa ya leero nabagamba nti nze ekintu kyonna bwe kyapeninga kisooka mu nsi nze nabadde kumaze nga ntunuulira naddala ku mbeera ezimu ezijja abantu abamu bagenda kufa abaliwo ate mu bino eby'emivuyo kubanga kati tutandise na mazima naye tugenda tuuka ekiseera nga
mugende mu force kuraga nti gundi okitegeera kati osange nga abantu kati kigenda tuuka ekiseera mulimu abasiraamu be bagenda otandika okukwata era waliwo omusiraamu amanyikiddwa ow'erinnya naye agenda kukwatibwa seeka waffe seeka mulamba eriyo abantu abamu bagenda okuba amasasi era nga nabo bali mu sisitimu za gavumenti ndowooza tebagenda funa butakkaanya naye abamu bagenda kwetta eri bali bennyini mu gavumenti kale bigenda bijja kuba bya opposition so ati katolajja kubuuza ekibuuzo ntosobola bajamba seeka waabwe n'atatuusibwako bulabe anti kati bwe nkikyusa bagamba nti gwabikola bagamba nti njogera bya bulimba kyova kasogere tuwona ekya Trump kati ebidirira obireka bulesi ebidirira omanyi nze ngaze engeri gye nakulamu abantu bandinjagadde nga njogera kwanza ekintu bwe kinuma oba ne kinyiza nkyogera ne kivaawo naye buli wensirika mbaate mubi nnyo naye eno nga mu bana ab'emyoyo barokole baki bo basaba nti Katonda keedeeza obusungu okitegeera so kati waliwo ebintu ebisobola okukolebwa nga tewali bujulizi kooti bw'eba yeetaaga so kati ebiseera ebimu nze ekintu bwe kinuma nkyogera ne kiyitawo kigenda Mwematayo bali babuzaabuzibwa nti oba oli ku sayidi ene ey'abalubaale oba oli ku sayidi ya Katonda kati ono ye yatute sayidi nti oli ku sayidi ya Katonda kati n'abuuza ekibuuzo nti wabeera wetuba tusabe tutya okusaba okwo njabbe banyonyola Old Kampala nga tumaze obbawa date ekyo ekibuuzo abanajja bajja kimbuliza eyo kubanga kyanjawulo era okusaba njasooka mbazeyo mu civilization ezaaliwo omanyi ebiseera ebisinga buli wetwagendanga kiringa kati ababbi bwemukuba plan noga njagala kubba akasimu kano naye tuli mission tuli bantu basatu ebiseera ebisinga omuntu gwe basindikayo bamusasula nnyo ono agenda okunyakula okusinga bano ababiri abasigaddeyo lwaki njogera bwe ntyo nti ebintu ebimu mutunuulira ebitalina oba batuteekamu ebyo ebitalina makulu kati ne bitusiruwaza nnyo okusinga ebyabaki naye nga abantu abasabanga abaaliwo edda basabanga nnyo era kyovuraba nti omukyai naye bwakeera n'asinze nti oba ekibuumi afuna amagezi agayiiya kyokka temu ne baddamu ne babasiruwaza abasinza yesu ne baddamu ne babagamba mu amagezi gava eri Katonda singa gali gava eri Katonda singa omuzungu Amerika yonna singa bazimba makyaki China singa erina amakyaki bwe gati mukategeera kantu ako gava eri Katonda naye Katonda ki kwanga buli kintu kyonna sawa ya leero gavumenti ensobi gye yakola singa buli kimu kyali kya gavumenti nga ettaka lya gavumenti nga siri ya bwannannyini nga buli muntu agenda ozimba nga kino ekizimbe nga bamuga twagala ozimbe bwoti nga be bamuwa plan nga buli kimu kya gavumenti yandibadde nga buli waaba ayagadde omuntu okuzimba waateeka nga gavumenti wegala twagala ekibuga eno nga abagaga bagendayo ne bakola ki ne bazimbayo zi gavumenti ezimu zo zezeeteeramu ne ssente property ng'oli omusajja wo wene Maserengeta Burkina Faso ate sirabangako omuddugavu alina amagezi eng'oyo Traoli era n'alabyawo ne Rihanna yamukubidde oluyimba Rihanna yasoose n'alumiramu awo luyo lumalayo lumya abazungu so abasinga obungi bw'otunuulira Traoli stand gye yakola nisenga nali president nandibadde enkopo oyo ate munange tanalwawo nnyo tanaweza na myaka 6 naye ebintu byakoze Mwematayo kino kyabadde kiveeyo nga ku ddiini ono yagambye nti
abatulaba abazungu bano be baleeta eddiini era ne batusomesa nnyo ne batugamba nti bw'oba otusiza era okufumbira oba okuwasa bakwagala n'omukazi omu n'omusajja omu. Ekyo nekiggwa kati ate gino emyaka oba kino ekyasa kyaffe tulaba omuzungu y'omu akomyewo naye ate ayagala oba tutandike abasajja okwagala abasajja bannaffe, abakazi kwagala bakazi bannaabwe, kwegamba ebyokwagala ate omusajja n'omukazi okufumbirigana ekyo takyakyagala. Kati ate ye yeerwana. Nze ebintu byonna ebya Katonda gwemanyi era gwenkiririzaamu. Olaba bano bakabaka ne banga bagenda zaalibwa babaako obubonero. Kati kabaka ayinza osinga kabaka abeerawo era mu bantu ababeerako obubonero bonna Katonda yabalonda era mu kubalonda Katonda ne bw'aba ayisa message ye eri abantu wabaawo gwaroosa wali eyali atambuza obubaka. Kati bw'aba tabarooseza oluusi mwe muva abantu abaliŋŋange nti asobola okulaba kino ne kino. Kati buli wenjogera ebiseera ebisinga omanyi nagamba abantu bakkiriza mu byenjogera naye ekireetera obbawakanya bintu ebyo emyaka banyoma lwa myaka na biseera bye tulimu nti byabawakanyi. Naye singa tekyali era yafuna yawe ekirevu nsooke nfuukemu jjajja oba singa walinga Kalule. Ate kati singa nali Kalule singa oli wala kwogera nga waali. So ebintu ebisinga byonna Katemba. Kati gwesooka weebuuze omusiraamu talya mbizi ate takkirizibwa nakugiriraana kubanga mu ddiini kigirambika nti ekyo kibi. Bano bafaaza takkirizibwa kuwasa. Abakatuliki takkirizibwa kuwasa. Lwaki aba agatta abagole? So yandigasse kati boganya okufumba ate ojjula. Okitegeera tokkirizibwa kuwasa. Lwaki oba ongatta mbompa obufumbo obutukuvu nombuulirira bye nnina okukola mu bufumbo? Kyokka ate in natural sense ekintu ekisinga ebiseera ebisinga twetaaga nnyo okutwala ebintu nga tubirabyeko. Bw'otunuulira omuntu abasajja abasinga obungi baagala nnyo abakyala nga yali azaddeko amutwala nga ali kushuwa nti ono azaala. Kwabamu eriyo atwala omukazi n'abeera naye emyaka 3 talina lubuto ate banoonya mwana. So ebintu ebisinga obungi twandigambye nti faaza awasa obufumbo bwalimu bweyagaza kangate okategeera kantu ako kati kyekimu eddiini wetu webasomesa Katemba zaabwe eyo sina eddiini yebeetambulira ku kituufu. Naye kati eri bagireeta just kutusiruwaza. Kubanga kati ebintu byonna ebikolebwa ku nsi kuno kati nze nyinza okeera neŋŋamba naye kaanabe njalabeera nga Nelson Mandela yawasa oba kambe wano ekyemumanyi Kyagulanyi yawasa nange kampasa. Kati eri abavubuka baagala nti Kyagulanyi mulayini ye nkube embaga omwana w'abandi enseera kyokka eddiini nejja negamba nti bafaaza tebalina kubeera n'abakazi. Bayibuli yennyini gye bakute mu ngalo neddamu nejja negamba ewakanya nti tebawasa neekomawo ng'egamba nti muzaale mwale. Bagenda zaala kwala kuki? Bajja zaala muki? Nga tebateekamu kawaayiro nti bafaaza temukkirizibwanga kuwasa. Mu Bayibuli waliwo kisomyemumu ekiri kiri mu bigambo ne mu kusomesa kwabwe wavaawo n'agenda e Vatican. Naye mu Bayibuli tekiriimu. Bayibuli ejja ng'egamba muzaale mwale. Kati buli waba geze kyova olaba nti ate avudde eri
talina kuliraana mukazi abandi badde tebalaba na mabere ne bukedde temulina ziraba TV zino zitekako music hakuna mazi Galaxy izo nazo te faza talina ziraba bano baterawo channel zamwe UCTV ezo bukalange waffe bwezi nembanga murabezo naye basaba ku Galaxy faza tolina kulaba na mawulire ulaba gachi ojarabiramu Solomon ajagenda akola amawulire eri mu ghetto barabe bero ruboke medwa kati Petero oba tomulidde muru era nze nandegambye nti okurespecting eddiini ne culture bandi badde nga bafaaza bakubiriza abajara mwambale bulungi muje mu kyaki musabe temutukema kubanga ffe tetukirize bakola ki kukemerwa yafunayo mwara musindikeko mu kyaki ngayambadde buli obumalayo engoye kota namba okitegeera so ensi ezenga ekyuka kati buli weekyuka abaroma baze nabo nga bateekamu obubadi kati kambuuzeemu faaza okuwasa kibi okusinga okulya ebisiyaga sikimanyi mwamatayo okulya ebisiyaga kyo nga kyo kibi era tukivumirira ngenda kutandika kutambula ngenda kugendako mu mawanga ago awali ebibuga bya Sodoma ne Gomora ngenda tandika kutambula kola research njabifuna tuwe report njabifuna naye eriyo ebigambo bayinza okugamba nti gundi ayitawo nowulira nga wenyinyara ne bamala ne bagamba bayinza okukera ne bagamba nti omulalu wuuyo ayitawo tofuna na mind emutunulira naye bagamba nti serebu wuuyo ayitawo buli omu abuukayo ani yoyo ogenda kamera zibalungiya nokukya kamera obalungiya waliwo amanya ge boogera nga bwerigwa mu kutuuko owulira oyagala noba mulwadde neboba mulwadde olwalira ddala kati okugeza nga ebisiyaga ebyo muntu ne bwakyogera muntu ne bwakyogera owulirira ddala nga tekijja bulungi omanye abazungu bano balina akantu ke batukola buli kintu kye bakola bakikopa naye mu kukikopa kyaliwo abadugavu bakikozesaamu kansoke mbalaga obufaananyi obwo musoke mwetegereze bw'otunulira ebyo ebintu byonna byaliwo bw'otunulira helikopita eyo ennyonyi tanka ebyombo babikolanga era bw'otunulira shuttleship zino eza nasi zitwala mu bwengula babikolanga ebintu ebijanjaba abalwadde empiso zo ze bafumisa okulongoosa kola ki byebyo ebiri awo era bakulaga omuzungu ewo yabijja balijja wane waffe mu Africa ebisinga byonna byava mu Egypt mu civilization ezaaliwo ne mu Sudan eyo ebyombo ebyo byonna babikopa wano mu Africa naye buli woogenda n'obuuza omwana wo ow'omukyalo agamba omuzungu mugezi kati nze buli we mbatunuulira oba owulirira ddala ng'osaanawo tosaanawo manyi matado tukyakola ebyo biba bimala amaanyi ne mudeera abaana ne mubasomesa ebyekisirusiru naye ng'ebituufu byalina okusoma kati bw'atuuka mu koosi ne bagamba mbu agenda mu Egypt okusoma koosi eyo yabukadde 15 n'otunda poloti muyindi naye ng'agenda marayo emyezi 3 otadde milioni 15 ng'ate weebiri wano ebyobwerere osobola n'okubitegeera ng'okubitegeera kwe musomesa abaana ebitegeerekeka tuli badugavu tumanye ebyaffe nga bwe tuli mu kalo ey'ekidugavu bali mu njeru tumanye we tuggwa omuzungu abazungu abaagala tubigwe oluzungu beewaabo balinayo essomero eriyigiriza olufirika oluganda oba kale oluganda luveko nti terumanyikiddwa nnyo naye oluswayiri kale wali essomero kiri ku silabasi yaabo gyeriri kati mwetereeze naye nze kyenyinza obagamba kyobalaba nti bwe tuleeta products ezimu ng'eza kopa ebintu bye bakozesa eri ate wano biba babirabanga
Katemba bana abaddugavu abasinga obungi naye abamu bazze nga bategeera kati abasinga abaddugavu kizibu nnyo balimba. Yo oli yabadde ambuuza nti empeta zirina mugaso ki? Zino empeta kopa mwennyini nga buno obukomo? Kopa ng'obukomo naye babukola mu design za njawulo. Waliwo ali mu ssaawa, waliwo ali mu musaalaba, waliwo ali mu budde, waliwo ali mu mpeta, waliwo ali mu bukomo. Ekitegeeza nti wagula empeta abanga aguza akakomo kisinziira ssente z'abalina. Kisinziira ssente nekisinziira ne sayizi. Ono yabadde abuuza nti Mwami Matayo gw'olaba bibi byokka n'abantu n'obewanisa emitima. Kati ebirungi bwe binaabeerangawo nja kuwumurangamu. Ebirungi bwe binaabeerangawo nja kuwumuramu. Ebirungi nabyo weebiri. Ebirungi weebiri era nsobola n'obaga naalema ejja bawangula. Ekyo ate kiba kirungi. Ate kiba kibi. Kale batubuuzizza ne batugamba nti osobola okutuwa ku prediction za beti oli akooyo obwavu. Aba betting mu ntebe nga bakantikira. Awo amateeka agasinga obungi gajja kuba gagenze obuwaayiro obusinga kasita bantikira bwa olinda ogwokusatu olumala otikirwa bwepa obuwaayiro obusinga obungi bujja vaawo kati nja kubanga bino byenzerawo ne bamanyire byekisirusiru. Ojja kuba tokyakwatwako? Nja kuba nkwatwako kyokka tebankwatako naye kwatwako nja kuba nange oba oliawo nga neetegeerera. Tukitegeezesa naye kati abazadde bandaba nnyo. Kati waliwo omulala abambi alabika alina abaana yazaala abaana babiri balongo. Kati ye ng'abuuza nti abalongo bano eno bazze nga babawanuuzaako ebintu bingi nti abalongo bakola kino bakola kino bakola kino. Ye nga ekibuuzo kye ekisooka abuuza nti abalongo bano balinamu amaanyi ag'enjawulo okwawukana ku bano abaana abalala. Nandikiisa omukisa abalongo nandigwisa omukisa naye tebaba namaanyi ga njawulo. Naye mwe mulowooza nti amaanyi ag'enjawulo buli muntu kyova olaba nze nagaana okweyita pasita oba ki kuba nange singa kati ndi ebyo byokubeeraawo simanyi overnight. Omanyi obuzibu bwenina nti ebintu ebisinga obungi buli wembiraba nembyogera biwulikanga ebyekiralu bapasita be bakyasinza okwenda ku bakazi b'abanti abasumba. So ate nga betulabirako nti bo walinga abatukuvu boogera ne Katonda. Okwewala ebyo byeddiini neewala okukola ebyo. Neewala okukola ebyo nti obanga kumpi oba oyingidde ebibinga 10 ate nga byonna bibi binene ddala ng'emisango nga minene ddala ng'okoze ekanisa. Kubanga ekisooka ojja gamba nga abantu bakuwa ssente. Ekyokubiri kati nze ayagala okuvumbula. Nange mba njagala nyimirire n'abantu kutule enjegere tusabe pulezidenti ssente. Tugambe Mukama leero kitukolere pulezidenti ajja atusima tugambe nti atukolere ekyamagara tuweyo akawumbe from nowhere agamba waddeyo akawumbe. Kati nze zandibadde experiment ze tukolerako ddala okugamba nti neetaagayo obukadde 10 mu bwangu na emergency mu bukuŋŋaanya alinayo akakadde. Kati kitegeeza abantu baba bakola n'okusinga Katonda ku ssaawa eyo naye nga Katonda yalina okukola okusinga ffe abantu. Kitegeeza so byebimu. Kati noono yabadde abuuza abalongo bano tubamalirizawo tutyo. Abalongo tebalina nekya yonna bali ku bo baana bantu tebalina kye bali muleke kubeeraawo kwegulumiza. Ate waliwo kaliike batutiisanga tuli bato mbu omunyiiza mbu sobola okukwokya basobola okukwokya bagana emmere zaffe okujja
n'ofumba emmere mbu abalongo bateereddeko emmere yaabwe emmere nekona nno ng'ogiwadde omuliro gwennyini kati awe kwe bava ne babuuza. Nze saakulira mu Kampala oba mu Buganda naye nsobola okwogera ng'eyakuliramu nti bwe twali abato baatugambanga nti kapera ajja kulya tujja kutwala seba bakulye ezzike likulye. Kati sawa zino bwe bakwata omwana ne bamutuuza kapere wali amulya kapere ali abantu bamukozesanga ng'entiisa kati ate ebyo ebitaliiwo kati kyova olaba nti bwe byakendeera abaana bakuze bubi era eri ebintu byenze nga njogera kambeoko ka video kano bano bakazanye buzanyi mu comedy naye nga kamentioninga bulijjo byembadde njogera nabadde ndabaawo omukyala nga azukusa mutabani we ajja ali emmere omwana ayogera oluzungu mama agamba just comedy naye nga message oba oliawo mama agamba nti jangu oli emmere toyogera sente ze nakuteekamu toyogera nange mu luzungu mbole agamba nze simanyi Luganda ng'akyogera nakyo mu Luganda. I can't even have time for myself, Mom. I can't. Kusente zangu wagenda ko ku US kati okomyewo kuntulugunya. Kusente zangu. I'm just speaking my Jogera nawe mu Luganda. Why are you talking to me in English? I don't remember how to speak Luganda, to be honest. I don't. But please. President. Kati munyagwatara banti waweze abagwira yongerako n'okwogera oluzungu olw'ekisiru. Naro oluzungu naro lwetaaga kuwerebwa mu Africa. Okay. Mwematayo obadde mbu ono yabadde yakirese bwati. Obadde toliiwo ennyonyi zibadde tezikyagwa nnyo. Kati wakomyewo mbu ennyonyi zigenda kuddamu era zigwe. Engeri gye wakomyewo. Ebintu ebisinga obungi oba nkinyonyola ntya nti bw'obeera awantu nga okolerawo nga bakasitoma bangi n'ovaawo abamu babula bakasitoma naye buli w'okomawo nga bajja okategeera kantu ako ninga kifuna so oba oliawo nekyeyazizizaawo kwera bangera zandigudde kyogamba bwe nali mukomera tezaagwa waliwo yaggwa neeta abantu bangi. Onoonya property ey'okupangisa naye nga tomanyi wa kugijja kankwanjulire Rentia app yokka eyesigika kw'osanga buli property yonna epangisibwa. Oyagala kupangisa nnyumba, kizimbe, maduuka, apartments, guest houses, hostels, rentals, condominiums oba ekika ky'emmotoka kyonna, app ya Rentia byonna ebirina ate mu bungi. Gw'omupangisa Rentia app ekuyunga butereevu ku nannyini property ewatali kugulawo akawunti yadde ba broker ate gwe landlord oba omuntu yenna alina property epangisibwa ng'oyagala okugiteeka ku app yaffe eno. Gulawo akawunti ng'osasula emitwalo 210 zokka okuactivatinga akawunti yo. Kyokka kati tulina promotion, buli agulawo akawunti activation ya bwereere ng'okozesa ennamba eno 9742 noti emu olwoteekeyo properties zo zonna ezipangisibwa zifunirewo n'abazipangisa. Ekyokukola kyangu nnyo, genda ku Play Store owanule app yaffe eya Rentia owone okubonaabona ng'onoonya properties ez'okupangisa okumanya ebisingawo. Tukubireko ku noti 756 noti 79857 oba noti 7 noti 79526 oba otunoonyeeko ku email yaffe intersoft@intersoftsolutions.net oba ku WhatsApp ku noti 787 Rentia Solutions that simplify. Nze nno nalowoozezza nti engeri gye tubadde tetulina tuwa reports nga zinene anti kati wati obaddeewo abantu olw'okuba nti omanyi ebintu ebisinga biri ebitabo weebiri amazima weegali history waali naye teri kintu kyasinze kwogera mazima nga Hollywood. Firimu ezo muziraba bateekamu obubaka mubuusa amaaso kyova olaba nti gwe mukitwale nga bwe kiri nti obeera n'ettaka lyo olimako muwogo
olimako amatooke n'ogalya n'olowooza nti olina ekyobugaga obugaga bwo bwaggwayo naye omuntu anoonyereza oba omugezi wansi aba arabawo gorodi gwe gootaraba amafuta nze nnima bulimi n'entambula neŋŋenda yalaba biri eri wansi araba biri eri wansi oba asobola olaba naga wano ne kasoora aba akola okusinga ku matooke kati omuntu alima muwogo abalira oba katugeze nga lumondo w'emyezi 3 okumunyonyola ekyo kijja mubeerera kizibu nnyo okukitegeera kati ebintu ebisinga obungi mujja tegeera mpola sijja batwala speed. Mwami Matayo enviiri wano wezitandikira wano wezitandikira watera okubeerawo engeri y'akantu kalinga 6 kati ng'onabuuza kitegeeza ki kubanga nakijja ku vidiyo ezimu ekyo kiri nature yonna resource y'ekintu kyonna bagamba mbu seeru zizimba atoms ezizimba omubiri mbu ziri wano mu mugongo naye ate seeru zonna mu spinal cord neteri ekitundu kyonna ekisinga buli kimu bwongo bwongo naye omuzungu ye bagamba wano kati wano waliwo ki mbu weewaawo ziyinza obbaawo zisoboka okubaamu naye tezirina mugaso kusinga bwongo kubanga obwongo buli kintu kyonna kyokola yeringa transformer mu lutemero ye control ya buli kimu obwongo kyova olaba nti ne Katonda mu kututonda yatutonda nga universe science fiction zebatuwa barowooza bulowooza era omanyi ebintu bino bembambagamba biba tebiri nti bya myaka 5 myaka 10 genetically y'omuntu yenna ezimbibwa wano ku nkomo wano engeri gye yeetooloola nejja neyeetooloola okitegeera abamu n'abasinga obungi tebamanyi na mugaso gwa nviiri naye nabagamba enviiri ye sense enkulu antena zaffe yeyambako n'obwongo okutegeera enviiri kyovala n'abatalina nviiri ku mitwe babategeerera nnyo ne bebakola biba bibulamu biba tebitegeerekeka ati Matayo ekibuuzo kino nakijje ku vidiyo zo ezimu kweza enkadde zowakola nga tonnaba kugenda eyo oba nga tebanaba kutwala eyo gyebava wali osomesa ku Illuminati bino ku Illuminati enamba ya 666 kati ye ng'alaba enviiri wezitandikira nawe wafaananamu enamba eyo sako ya galaxy oba ensi ekikula kye oba kati olaba wano wetuli ngenda baterayo ngenda baraga gundi zange sketch zange baraga ensinga bwe kati mu space nabagamba nti bwali ekire ekijja okuka ku nsi kuno nga kiringa bia ekyo twabyogerako awo mu 2022 kati eyo mu galaxy munyenye nga bwe zeepanga biki era ne juzi n'ababadde mu Antarctica bebadde babaraga kati wano naddala wano enviiri wezitandikira awo wano meddula weeri yeyambako okutondawo ekifaananyi kyonna abantu kye bateeka mu bantu abalala ekifaananyi kiti okugeza kyoli asobola okukola katugeze nti omuntu asobola okuyiiya ekintu n'ayiya omuzindaalo guno nga kipya mu maaso g'abalala n'ayiya nga vakyo ne bakuteerawo ekintu nti oli mubwengula oba kyekiyambako oba nga ebyo bya hypnosis okuteeka n'olaba ebitaliiwo kati n'ensinga bwe yakula mu orbit oba mu space kano bwe kali omuli ndowooza omuli multiverse omuli engendo zonna buno bu solar system bwe bwezingira ne zino zi black hole zonna mwe ziri zonna eri bweti ndirina
nti lwaki eri bwetu nti n'empewo bweba etambula mutunulira amayengo gundi g'ennyanja ag'okumazi nago bwe gatambula nga gezinga ekyo kye bayita nature ye mukaaga bagiteekawo okusuruwaza na butasoma makulu buli namba erina kyetegeeza kyementioning enamba okuva ku mpaka ku 10 buli namba erina kyementioning namba mukaaga ementioninga nature yagambe mbu simanyi Illuminati ebyenda by'emunda byezinze bitya enviiri ze zezinga zitya enviiri nazo ziri mu ngeri bwetyo kati ebintu ebimu tabibuuza nnyo nze bw'otunuulira namba 7 nayo bagiretanga ya Illuminati naye nga nayo ementioning ebintu bingi Katonda yatonda ensi munaku 7 abasiraamu beetoolola kaba emirundi 7 n'abakatoliki balinda emirere 7 namba 7 eno nkulu nnyo nayo nkulu kubanga ate yo nkulu nnyo era tusaba ku Sunday nga anti kati bo batunuuliranga facts nti Katonda omuntu bwe yamutonda bagamba yamutondera ennaku 7 si bwe kiri mbo n'ensi n'agikuleetingirawo mu nnaku 7 nnaku 6 n'omulolo 7 kati bw'otunuulira omuntu ebituli Katonda bye yamuteekako biri 7 then bw'ojja n'otunuulira system gye tutambuliramu gye baateekawo omwana okutegeera alina okuva mu P1 P7 aba atandise otegeera mbonadda mu high school okategeera bw'ozaala omwana mbusimanyi omwana okutegeera alina okubeera n'emyaka 7 okumujja ku maama okumuza ewaani okumuzaawa ewa taata mu constitution omwana baba bamukayanidde alina okuweza emyaka 7 ewa maama musoke zirina line 7 bingi bye basinziirako okudiscussingako ne balyoka bakulyetinga olunaku olw'Essande naye bino byonna tebabirowooza nti oba babiroota batwala history waffe gwe twakozesanga edda so omulala jabbuuza nti kati gwe waliyo nze nkiikirira bajjajjaabo sefu Matayo toyanzege nsaba ojjukiza abantu ennamba zo ne woosangibwa tuli wano e Kasubi Princess Complex era bw'otuuka Kasubi ku bitaala oba otunuulira waggulu waliwo bendera zaffe kasitoora bendera ku kizimbe kiriko bendera e Kasubi omanya nti awo waliwo ofiisi zaffe waliwo bendera 3 eya Uganda eya East Africa ne logo yaffe ziriyo then enamba yaffe ya office eri 0753 20 21 40 era enamba eyo eri mumanya gange so abantu bw'ogamba nti bakubbye please kigumire kitwale nti kyabaddewo ng'abafumbo abalwanidde mu nju abagoba ogenze oba okyaziza abagoba nze saagala nakimanya era nange bwe naakiraba sijja nakunyega kubanga bababba babutakkiriza bwammwe tweyanziza nnyo Mwami Matayo mutuweereze ebibuuzo Mwami Matayo ajja kuba nga abiddamu wane mpola mwegendereza olulimi nga muwandiika mu box ya comment tubaagala nnyo wano ku kitongole kya L40 tusangibwa wano ku kizimbe kya Princess Complex e Kasubi ku bitaala Manya Stone M akumatta 10 mpeera mweyongere osubscribinga tusinkane mu video eddako